Yes, live ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku Projan ogyekumiddeko tumira ku Projan family yonna gye muli mwabali mu group tubebaza okubanga gye muli. Yes, omukulu Eddy Kenzo avuddeyo nabanga ayogera ku nsonga ya mwana mwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba. Eddy Kenzo avuddeyo n'agamba nti ndabye abantu ab'enjawulo nga balumba omuwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba olw'ensonga nti yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okuba nti bapurezidenti abasinga baweebwa obusente butono. N'agamba neewuunya abantu ab'enjawulo, abantu abataagala kukkiriza mazima. N'agamba ebyaddala amazima galuma, naye bapurezidenti abandikozesezza omukisa guno okusobola okubanga nabo badibetinga okuba nti babawa ku ssente eziwerako okusinga okubanga bavaayo ne balwanyisa omuwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba. Kubanga kati kino teyakikola mu mutima mubi, wabula yakikola okusobola okubanga abayambanga bo, kuba amazima matuufu ssente ze bafuna ntono. Kenzo n'agamba nti era asaasira nnyo abo abantu abavuddeyo ku marediyo, abavuddeyo ne boogera nga balumiriza mwana muwala nga bagezaako okwegumya naye ng'ate bamanye ekituufu nti omuwala kyayogera kituufu, obusente bwe babawa butono. Kenzo atrashinze buli kye baayogera n'agamba ebyo byonna bye baayogera tabamentioninze mannya naye ffenna tujjukira kwaliko Jenkins, kwaliko abasajja bangi abakulu. N'agamba bye baayogera tebiriiyo olw'ensonga nti omwana kye yabagambye ekituufu, bapurezenta ssente ze bafuna ntono era gwandibadde omukisa gye bali okusobola okubanga baraisinga ensonga eno okubanga bafuna akasente akakola ki akawerako. Yes, subscribing, commenting, tukwebaza okuba ku Projan Media TV.